Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno munnakisinde kya People Front for Transition yawummula amagye kano Dr. Kizza Besigye Kifeefe wamu ne munnabyabufuzi Samuel Lubega Mukaaku baggulwako omusango gw'okukuuma omuliro mu bantu wadde nga baagwegaana nga bano baali mu maaso g'omulamuzi Asumaani Muhumuza owa kkooti ya Buganda Road mu Kampala. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Samuel Lubega Mukaaku ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno baagombebwamu obwala nga kigambibwa nti baali bakuma omuliro mu bantu mu bitundu bya Mini Price mu Kampala bwe baali balagira obutali bumativu bwabwe ku miwendo gy'ebintu egyekanamye mu ggwanga. Bano nga bava mu kkomera ELuzira balabiseeko mu kkooti nga bakiikirirwa munnamateeka waabwe Ssaalongo Lukwago okusaayo okusaba kwabwe okw'okutebwa ku kakalu ka kkooti. Bano era baleese ababeeyimirira omubadde omumyuka wa Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula, Daniel Onekalito omubaka wa Kitgum, Sulaiman Kidandala wamu n'abalala. Wano mu Lord Ssaalongo Lukwago alina by'atutangazizza ku musango guno. Kaakati twewuunya nti ekitongole abakulembera ekitongole ekiramuzi oba ebigenda mu maaso babiraba oba babibasanyusa oba nabo babikkiririzaamu. Bituwa ekifaananyi nti oba ekkobaane lyeyongedde wakati wa state ne judiciary okutulugunya bannayuganda, kuba kati olwo munnayuganda anaddukira wa? Wabula oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Ivan Kyazze lwakanyizza okusaba kwa bano naddala bwe kituuse ku bbaluwa ya ssentebe ebadde esemba Margaret Okuli bw'ategeezezza nti si nnambulukufu. Kyazze era annyonnyodde nti singa kkooti yakubata ku kakalu kaayo waakiri okubateekako obukwakkulizo obukakali wadde nga kino kiwakanyiziddwa Ssaalongo Lukwago. The Land State Attorney submits that the applicants were on the 6th of June of this year, hardly 11 days ago, charged in this very court on similar offences and released on bail. He submits that A1 was granted a cash bail of Uganda shillings 3 million, while A2 was charged in this court on the 25th of May of this year and released on non-cash terms. His view is that the applicants will not respect the terms set by this court. Amangu ddala nga kkooti evudde mu kuwummulamu, omulamuzi Asumaani Muhumuza mu kukoma wakati emudde wategeeza nti tekisoboka kuta Dr. Kizza Besigye wamu ne Mukaaku ku kakalu ka kkooti. It is my opinion that the sanctity and the authority of the court must be protected and the court should not be sucked into the arena or the theatre of politics. And on that basis, the application for bail is rejected. The matter is adjourned to 1st of July. Muhumuza atangazza nga bwe watali bukakafu nti bano tebaddemu kwenyigira okuzza musango gwe gumu ogwabakwasa. I have no guarantees that if the applicants are released on court bond, they will not engage in similar acts and therefore lead to new charges. Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Lukwago yeemulugunyizza ku nsala y'omulamuzi gy'agambye nti ya byabufuzi. Ebigambo bituweddeko ku luno kubanga tuzze emirundi n'emirundi mu kkooti wano tufuna birala. Kiri eky'obukadde asatu twali tugamba tetukirabanga kati tulabye ate ekisingawo nti omulamuzi agambye nti bano abakooye okubalaba nga bazza emisango. N'olw'ensonga eyo talina bukakafu nti bw'anaaba wa bbeeyiru tebajja kuddamu kuzza misango gye gimu. Lukwago ategeeza nti kati balindiridde ensala eno mu buwandiike ng'essaawa yonna baakujanjulira mu kkooti enkulu. So this is a matter we are pushing to appeal and right away we are going to start on the paperwork. Kkooti yakuddamu okutuula nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja omwaka guno gwennyini.